Robert senga ali atya. Robert Mpola. Muna muze n'omuliro mwaka mumutuddeko mumuziyiza muve omuyimirire wali. Tuyimirira biki eri ebbali ng'omuntu mulwadde ali bubi. Senga. Bwe obuzibu mumuna mumutuuliride talina nawasiza mumuwe supesi. Kati bagambye batya ye. Mukakkane. Musawo kyensembye okuyagambye asobola okuwona oba obutawona. Robert bagambye batya? Jobira bwe obuzibu bw'olina mukakkana. Gwe Omuntu abaana aba waakufa ajja kufa. Wana abaana alama era ajja kulama. Robert olina amagezi otegeera bulungi bigambo ki ebyo by'oyogera? Jobira bwe obuzibu bw'olina kati ate onoobamu amagezi nga wazze n'amwenge oli mu kujjanjaba mulwadde no bw'onywa omwenge otegeera. Nero binazo nsobera. Gwe buli wamu oyombera. Nawe kyetaagisa oyomberawo. Tujuno kati tuli mu ddwaliro. Waliwo abalwadde abalala. Naye era sitira oyomba. Kino mazima ekintu kyeba n'omwana omuto tusaakira ku makya n'oyombera ne mu ddwaliro. Naye gwe buli wamu n'oyomba kiki? Twaliza muli kiki ekyakuleesezza omwenge mu ddwaliro ajjanjaba ssengawe tugambe nti akuluma nnyo nga bw'onywa omwenge. Nkunnyonnyodde ne kugamba oba senga n'aba waakufa era ajja kufa. Robert nja kutema oluyi. Nina mmwe temutuyombera bintu bya kisiru. Omuntu mulwadde ali mu kuyomba ebyo by'ekisiru Robbi nakakkana. Ono Robert omumanya emizeege. Kali maze n'okulaba. N'otunaba tumuteekayo like kujja kuyomba. Senga. Omusawo agambye agenda kuba atya mazima. Mbanyonyodde ne mbagamba omusawo agambye kyensembyeyo owulira nti ayinza obutawona oba obutawona. Ninawe Robert baamu amagezi kyoga abayinza okwogera bwe batyo nga musawo yagamba ebyo. Leka naawe bwekyo nawe olaba kirabe. Uyo ali mu koma gw'oba osuubira ki? Naye Robert ddala oyogeranga agamba nti ono si sengaawo. Kati gwe omuntu ali mu koma osuubira kukola ki? Leero bina nawe leka kwesanga ataasomako. Olaba senga mazima n'okwenyenya teyenyenya kyokka gwe oyogera eby'ekisiru olina amagezi Robert. Akyali mulamu entunuusiza z'okuba. Lekana mujja muttira ddala. Ajaba Robert sirika gwe bangamye n'ebimuluma byavudde ku gwe gwana gwe. Nina mutubeere n'okukkiriza nti agenda wona kati gwetandisa n'okaaba amazima ng'omuntu akyalina mulamu. Gy'okoma omuyuuyo omuttira ddala. Zamulina weyogeza mu binyobyo. Gwe Robert olina ekintu ky'oyogera eky'amagezi mu kamwako gwe. Nze kasita namazaawo. Naye gwe gwana gwe Robert olina amagezi. Asenga namala tawona gwe togenda nawe kuvola gwe siri wala mwete. Naye kati ddala oba olowooza mukazi wange yabulirawo? Nze simanyi kubanga kati we tutambulidde okuva wonna we tutatuuse yewwa agenda kuvaawo omukazi oyo ddala. Oba muli mulukwe nga munzanya mukazi wange abadde tavanga waka naye kyokka we yakwata ku sente zo n'abula. Tumunoonyeza femba abuze. Nze ky'oba omanye njagala ssente zange singa kati natuuka dde ewaffe. Ani minze kubanga mwateesa? Nze ntense ne mukazi we ate tubbe ssente zange. Omberamu amagezi oba gamba muyinza okuba nga mmwe mwateesa ate mubbe ssente zange. Ate yandizibye n'abeerawo bwe yazibba n'abula. Bane mukiga ky'oba omanyi nti nze naku gye mpulira ku mutima togimanyi kuba wano nakoowawo njagala kuvaawo njagala kugenda wange. Ekirungi ne afande wuuno ayitawo. Wama afande jangu nze nsinga n'okwetaaga. Afande gye baliko nnyabo. Kale sebo gye baliko. Wama afande ensonga yange wuliriza nze ono ne mukazi we babbye ssente zange ate nze njagala kudda ewange. Afande wamu olaba ono namulesi waka ne mukazi wange ninsanze taliiwo ng'ono yaliwo yekka ate aŋŋamba ngu yatute ssente ze. Wamma ssente zange bba wange yazisindika ku ssimu taata Mikiti owulidde nga zaakunziza ewaffe kati mukyala w'ono yabuze tumunoonyeza abuze ate ne ssente zange nazo teziriiwo kati ono bampe ssente zange nze njagala genda. Kati kituufu ani kituufu ani sobi kubanga gwe obanja ssente oli abanja mukazi wo. Kati mukazi wo muteeka mu nsawo. Winzo kubanga bamwekubandira ne bamutwala kati oli wano weekabya nyini oyagala ssente zo zesirina. Afande ebyo no bya kisiru naawe. Ate bya kisiru omukazi omulabawo. Omuntu omukulu abula. Omulabyeko titutambula KIRIBEDDA omulabyeko. Mwe murumurukwe nze mumpe ssente zange. Nze nkugambye mukazi wange ne waaba alina gy'alaga ambuulira. Bano omukyala we yabbye ssente zange ssente zaabuze n'omukyala yabuze. Owulira kati nsaba kunnyamba maama. Nyambaako njagala kuddawa. Naye banange malaba mulina nsonga zammwe. Naye kabambulire gwe Mukiga kati mubeera mugayagaya lwaki tomugenda mu poliisi? Naye bannange kiki tugenda okukolera ssenga okulaba nga dde engulu. Wabula nze simanyi.
simanyi mazima ga Katonda kye tugenda kukolera Ssenga. Bane eddwaliro litama amazima tugenda ddibeera mu bbanga ki? Wabula tusabire busabizi Ssenga adde engulu. Nze kyendaba. Naye simanyi kingenda kukolera Robert. Ate kuki ebyo bulijjo byogera bulijjo. Kasi ngogenda bbaako ekyenjawulo kyokola ku luno. Kale. Naye mulamu. Robert nze nga ndaba onenya wa bwereere. Kuba Ssenga bulijjo pressure zimukuba si gwe gusoose. Ate gwe mulamu sirika. Kubanga n'okubeera wano balo yabituleetedde. Ssenga jattereera. Oyogera lwakuba nawe oyagala Robert. Ssenga bulijjo ogamba pressure zimukuba ne bulijjo zimutuusa mwene embeera gy'omulaba alimu. Naye simwagala ne kati Robert yandikoze ki ng'obulwadde buzze. Era olaba twakoze kye tusobola ne tumuleeta mu ddwaliro. Kyokka ekisinga okwewuunyisa Ssenga omuntu gwasinga okwagala ennyo, gwasinga okufaako bannange Ssenga ng'ayagala Robert. Ssenga ng'akoledde Robert buli kimu omuzadde kye yalikoledde omwana. N'amwagala n'atuvuma n'atukola atya ng'ayagala Robert. Naye laba Robert byamusasudde mazima. Laba Robert bw'atuusizza Ssenga bw'afaanana mazima ga Nena eva mukaba bazadde kwesiriwaza. Singa yalina amagezi nga yamukuza n'empisa yandibadde amukola bino byamukoze leero. Naye mulamu. Temulabanga mwangu ye Robert omusalira omusango. Robert mumuteekako bukyayi. Kuba kati mwenna obukyayi mubutadde ku Robert. Ate mwena mundabikira nga abatalina kukkiriza mu mutima. Kwanze nno okkiriza Ssenga ajja wona. Robert mumugyeeko obukyayi musembeze okukkiriza mu mitima. Ssenga tumusabira ajja wona. naye era byonna byavudde ku ye. Mutuufu Robert n'atuuka okuwoza musimanyi ayagala ssente ne bazimuwa ddala. Ssenga akwate ssente aziwe Robert. Bye bimubezezza wano olwaleero. Robert yabbye Ssenga mu njogera ennya. Anti kati polisi wuyo uze. Tori polisi? Nze ndi polisi nje siganye naye nje siri mu duty. Andaba ndi mu uniform siri mu uniform ndi off. Kati ngenda kukora anti afande. Mugende ku station muwandike ensonga zamu. Afande nzigula uno ngenda musiba. Ampo mukazi wange. Banange. Mukayana mugayaga nje babulire nje ndi off siri ku duty. Teziri mu duty kukola ate mateeka za government. Tezikirizibwa kukwata omuntu nga tali ku uniform. Okiraba ekyo kimenya mateeka. Afande nyamba tukwatona omukazi tumutwale ku polisi. Enzo kwanga bebana bawamba abantu. Boba zagala ziyambe genda. Enzo kwanga wajja kuwamba mukazi wange gwe. Kuba kati tosobola kwanga mukazi wange abadde tavanga ko ku KIRIBEDDA. Ne waka wenyini simulekanga onisanga avuddeko. Niwe kibe kigere kimu kisetulawo tavaawo. Mugende mu polisi baba yambe. Mugenda kukola mu ekintu kikyamu. Oli ayina busungu ya sendezo gwobanja mukazi wo. Mwena muli abantu bakulu uzigende mu polisi. Tebayamba mwe bombi gwo kuyamba gwo bakuyamba gwe gonyonya mukazi wo goyagala sendezo. Mwembi mugende mu polisi. Era tugenda ku polisi no bajja musiba. Ati kati mugende mu meso. Oyagala bansibe. Bajja kusiba kubanga gwe sikumanyi. Katonegana ku sente zange ze mwalidde. Teka nkugurire ne bwe tunaba tugenzeeyo ngenda kuwa babira bagenda kusiba mpaka mchara wako myonze. Ngo wababirani. Nze njagala sente zange. Mugende bagenda bayamba. Naye nze sisobola ndi. Ngo wana nze nsule ku polisi. Bagenda kusiba. Ngo bansiba cha kati bwe bagenda kusiba. Nakoze eki. Mukazi wangu nze banga wamuwamba. Ate gwe jukira sikumanyi. Nze mukyala wange gwemanyi. Gwe mbadde mazira ebanga deni. Bobo gamba mbuto mmanyi. Nze nkumanyi kubanga nkubanja ne mukazi omubanja sente zange. Omanja zaki. Gendo laba bate bakusiba. Gomanja ki? Ate watugenda ku polisi osulayo. Nze kankubure gwe bagendo. Ate ne wange sikulaba yo gwe. Genda gora baba bate bakusuze mukomera. Mukomera sikusange wange gwe. Tugenda ku polisi. Tugenda ku polisi ate bagenda ku polisi yawe. Twena nyo twala. Tugenda ku polisi. Nawe Robin afa mukaba. Amazima kale okudda mukaba singa tukwata Ssenga ne tumukyusa eddwaliro. Ne tumutwalako mu ddwaliro eddene. Naye lola nkubuulire. Amazima lino eddwaliro linyuma lwa busayizi. Naye ekyamazima omukyalo naakola. Kubanga kasita tugambye nti Ssenga omutima gukuba bulungi n'entunnunsi zikola. Katugumiikirizeemu ajja kudda engulu. Naye bino byonna nze mbisa kuguli gutabani gwe gutalina amagezi. Bagubuulire kunywa mwengera kwana bakazi. Tokaaba naye tugume bwobosaze wontumuleke wano. Kati kye kikaaba. Banaye mulamu. Nze kangenda wa kampu mulemu.
ewaka ogende waka senga omuleke bwati bwafaanana ddala tomulinze nakuddangulu genda kuba mumusabira ewaka eyo kuba nange nandyagadde adde engulu nga wali nempulira enjala eddwaliro singisobola. Kiki oli mulwadde? Siri mulwadde, sirina kinnuma naye oba lino eddagala senga lye bamukuba kuba mpulira limpunyira bubi obwoba obulimu sibutegeera mpulira asobola bugumiikiriza. Lekyo sooka oleke naye tobanga oli lubuto. Kale simanyi nenakyo kisoboka naye sinnakikakasa naye. Totuwa essanyu nga tuli mu ddwaliro nga tesenga mulwadde. Mulamu bw'oba oli lubuto ffe tetukuyinaako buzibu naffe kiri essaala yaffe. Walayi tumuleka agende ewaka awummule. Kale mulamu kangende mpumulemu naye mbadde nsaba Robert mumugamba. Ate ku byaki ebyolubuto? Mugira mulindako omugamba kuba sinaba kikakasa bulungi. Kati nga tumugamba ffe bakyala be tuleke tumugambe. Oli mwegambira ffe tetulina buzibu. Tuyinza okujja ne mumunyumizaako naye tugira tulinda. Ayinza mumugamba ku nsonga ze. Kale mulamu kansaba senga aterere ngenda kukomawo akawungeezi. Kale kanaffe tugira tumusabira bambi senga jengo. Amazima yadde tuli mu nnaku naye lekyo waba lubuto liba ssanyu go ge mazima. Tolaba nti akasente akange nkaagala nnyo naye amazima oyo nja kkamuteekamu. Ngenda okwagala omwana oyo. Linda gwe senga ave mu ddwaliro tukakase nti ali lubuto. Amanzi. Kamati twogera kuno nakuli ne kajira wano gonjaniriza sina muntu gwenda bako sitaba yadde yetala kiki ennyumba ngirimu bwomu kiki kyogamba tewabimanya kiki nti omukazi yali muyaye atati munnange namusiba namusiba mukazi wo yanfera nga ngamba nti ali lubuto kumba ateekamu bigoye nga saamu bigoye tiyalina lubuto byalinga bigoye naye abakazi olwasooka twabeeranga fembi bwe yamala okuga nti alina olubuto nga te teyeyawula nzijukira ngo ngamba omukyala essaawa yonna azaala nkumba asula yekka saagala okwateko taagala nkwateko kubanga mukwatako mbu olubuto lukyankalana bwali buyaye bwennyini munnange amazeyo kati emyezi eki ena ali kawunga na bijanjaalo nkyamugwanira nze nga weesunga musika nga nesunga musika nga weesunga mwana nga nesunga mwana weesunga omusika kumba mukazi muyaye kibi nnyo naalya obusente bwange katankalize era singa saakola ayayaye singa kati bwentyo bwendi omuganda wagambira enjovu tekogganambwa ddala oba kusangibwa nga toyinaamu ng'oli yegeyege singa okyalina nezinywa kasukaali aga yakola ekizibu naye kati munnange omukazi bwatyo naye kati ndi muwuulu naye era ndi mu kkuba erinoonya singa nfuna ekiwala wangi nakikuba mu nju bw'ofuna kyana kiwala okiteekawo wano ennyumba y'omutebeerekamu omu nkiraba nga nkiteekamu mu nju muno nga mwebeererawo mwebeererawo nze kamadi okyalina amaanyi nina amaanyi ngalina okyalina amaanyi Jeba. Nawe jeba. Nalukenga. Anti sitegedde walaze. Obwedda taliiwo. Abadde okema abegako naye kati simanyi gyali. Sente yazikuwadde. Nedda abadde tannazimba. Naye kati njala ombuulire nga tonnimbye. Okakasa bulijjo takuwa sente. Bazimpa. Saagala owaayirize mukyala wange nga bulijjo sente azikuwa. Kanso simuwaayiriza mabegako lwe yampaako emyezi 2. Myezi 2.
wamu naye saagala oli mukyala wange nyinza okumuyigira nga ate gwe muyaayi. Nedda kanso ebyokulimba abiŋŋaana. Okay, kale kakati kye ngenda okukola ngenda kuwa ssente. Owulira? Ngenda kuwa ssente. Bw'anaaba azze n'akuwa ssente tewali buzibu ojja kumbuulira. Naye nze kankuwe ssente zino ogende okole by'oyagala okukola naye ssente zikwate bulungi. Bw'otuuka eyo zikozese ky'oyagala okukola tebakulimbalimba. Pozi twali tugambye ssente meka? Kanso wali ongambye ogenda kumpaayo akakadde kamu n'ekitundu. Kale naye nga teziwera ngenda kuwa akakadde ekitundu nja kikuwa lw'ogenda. Gwe tomugamba nti nkuwadde ki? Nkuwadde ssente. Muzeeyi tokugwayo. Nange ndokondaba wano yekkubo lyendimu lya mukazi. Ngenda kukyala. Na mwana muwala ku KIRIBEDDA. Era essaawa yonna ngenda kukyala. Ne ŋŋamba kanzije nkutegeeze mu butongole wakati mwewe bamuzima muzeeyi abaasigalawo. Nja ensonga tugikwasaganye omperekere nange nfune omuntu. Oyagala nkuwe ki? Kasukaali, munnyo, mafuta, kiki ky'oyagala nkuwe? Na muzeeyi nagenza okuteekateeka ensonga eno nga ngisobola. Ng'ogisobola? Buli kimu ekyetaagisa okukyala nakyekoleddeko omuntu ogwo. Alhamdulillah. Nkwetaaza kimu kumperekerako golola kanzu. Nja kuwerekera. Saala kunsondera dde ekintu. Byonna nabyekoledde. Wabyekoledde. Nagenza okutuusa okunoonya omukazi nga musobola. Kakati okimanyi nti mu buvubuka bwange ssente zange nazesondera bw'omu. Tebaakusondera? Tebansondera. Omukazi ne mwewasiza ne mukubawo ne muteeka mu nju. Omanyi bwe musonda mubanga abamusonze mwenna oli bwagamba mbu nange nze nasonda omukazi mwina muwasiza ogu kuba abawuwo nange nagamba oli akugambirawo nti owaye ekyayi aliwo twakuwasa ffenna nange kukonze nja kukola nga bwe wakola saagala kunsondera wabula kumperekera buwerekezi nekira Yunusu walwawo naye we nabeerera nga ggwe nga nakawasa bakazi kumplaba Eddensi yali nnungiko naye kati ebintu bikambwe asobola kupimapimamu oli oti oyimiridde otya wano maama naye nabo muzisi nti wazirina nange kyenkoze soze kunoonyaamu naye kati essaawa kale ate bwe siwerekera ggwe mperekera ankulaba kitawe yali mukwano gwange nnyo awabula nzijukira nanga takubyako kantu nga muba muti we bali kujjukira bali abantu beeragira oli bwaba wagamba nti mukwano gwange yavaawo naye obanga okyatutegeera neyanza muzeeyi naye kati nandutu okolayo ki gwe ebintu byo buli kaseera byakukekkera nebuuza kyokola munda eyo sikiraba olwawo gwe nandu rasta kikyate nga wekalakato ninga agenda okuwamba ono mulinda tugende ali eyo munda tavaayo ansobedde ate mulagawa anti kaakati maama wa nandutu ali mu ddwaliro gwe tugenda okulaba mbu yalwadde kati mwana kati bwe kibaali kityo omulo nze njagala kuyitamu mulo mwana oyagala kuyitamu mulo ate olagawo numba site boy wange ogenda mu kibuga mulo ate kukola ki gwe nali ndi awo nga kiganda kyange tekinsazeeku kyali kyabulira mu sakala ne kivaawo ne kirumba site kati tekinoonya kuntwala site kati ngenda kuba nga nvuga amamotoka ate ekirala nange ngenda kuba wakabi ogenda kuba mu mbaati mulo najja nkubulire ngenda kuba omuziki gwange mbere wakabi osinga wange ogenda kuba nguliko mulo mazima kati wondabira kati nsikamu nambe siyinza kuyitako kawaida nanyina okubongako ate kati munno gwe bw'obadde kukyala ate omwerabire obadde olina okujja okunsiibula mulo kapito sintobola kwerabira mwana obudde anti kati mbadde nkyali wano rasita najja Nalukenge bw'anaaba akuwadde ssente ojja n'ombuulira naye sikuwa ndala naye bw'aba takuwadde ombuulira nenkuwa balansi kitegedde genda okole by'oyagala tetukulinaako nnyo obuzibu naye ssente zikwate bulungi oyinza otuuka eyo ate ne bakujja ku mulamwa nga gw'obadde ne pulogulaamu zo by'oyagala okukola ate okkakkana ng'okoze ebirala ssente ne zikufa yekanzu ngenda kukola ekyo kyempulira kyenjagala kale naye bw'ofunayo n'ayagala okukola osobola okumugamba
tugenda kuba twetaaga omukozi nga mulungi nga gwe bw'obadde ng'emirimu asobola ogikola kuba kati manyi naluke nga agenda kuba bambi abonaabona n'emirimu. Kale KANZO naye sisuubira nnyo naye nga bwe naaba mufunye nja mugamba. Kale tewali buzibu ndowooza kyekyo. Neyanza nnyo KANZO. Kale naawe webale kuba mukozi mulungi. Kale KANZO. Webalire ddala. Kozi nekyenkusaba nkikusaba nga nze nti bw'obaako eyo yonna gy'ogenze manyi naluke ng'ayinza okubaako byakuyisizaamu ebitali birungi naye ate bw'oba eyo tobyogera omanyi oyinza ogaa nti ate KANZO ye yampa ssente naye mukyala we yali bw'ati ne bw'ati kiba kibi kifaananyi kiba tekirabika bulungi naddala wano. Nedda sigenda bagamba. Kale bambi webale kuba mukozi mulungi. Ngende mbere n'omwana wange. Tansanga n'omusanga nazo. Naye nnyambye nti alina muganda gwe eyajja alina ssente empya n'enkadde by'osanza nnyumiza era kati w'omulabira kati agenda mu kibuga ono golaba ali mu bintu bukiri alina ssente empya agenda nakuvuga mmotoka ssebo okitegeera kati ngenda mu kibuga nawo ndabira wano kati nsikamu olumba mulo kati nze mwana mugenda kundabiranga ku zitelevizoni zammwe ku ntimbe zisukulini ziri gira kwata minzani agiteeke munda tugende obudde bugenze ate kati minzani nandutu nyingiza yaki nyinza okufuna abantu abeepimira eyo ku ddwaliro ng'abaayo abalwadde bayinza okwagala obbapima n'abasawo kati ate minzani ndeka nanduutu naye naawe watamira minzani kwata minzani ogizeeyo kati ate mulagawa maama w'ono yalwadde kati bwe kiba bwe kityo nze kanneesikemu mwana mwana ndaba temumpadde kadde kamala kubannyonnyola ono nze mbadde nkakuwadde naye ono odde eno naawe nze nnumba okwata eno kale bakiri mwana kale genza kuzi TV kale nyaya omulasi toto kwata minzani ogiyingize tugende obudde bugenze kati nanduutu minzani yange ngenda nayo mbwe nsanga abantu abaagala okwepimira mu ddwaliro abasawo babeerayo nga banene bajjudde amasavu baba balina okwepima gwe maama oyagala onfiirize ssente minzani ngenda nayo teeka minzani munda tetugenda kukola wabula ogenda kulaba mulwadde byonna ngenda bikola ngenda kupima ate ngenda nakulaba mulwadde nze tombulya kwata minzani ogiteeke munda tugenda totwala minzani nze nkubuulidde ne kati nanduutu teeka minzani munda yangu wanga njagala sigawo nanduutu era oyagala n'ezo ssente zitufe nga zifaaki tugende onoozikola nandikuyambyeko ku kinyolo ekyawaggulu naye naawe okimanyi ndi muntu sikituuka tambula omanyi weekunyanye ekisooka otambula mpola obudde bwagenze